Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe kabanda musoke owennabalanga bukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi olunaku nno olwaleero nsaba nkutuuseeko ebikwata ku mweso obadde okimanyi nti omweso gwe gumu ku mizannyo egirudde wano mu nsi Uganda naddala mu wano mu nsi Buganda nga guzannyibwa okuviira ddala mu myaka egyedda ennyo era nga gwe muzannyo ogumu ku mizannyo egy'okwewummulizaako amawanga mangi agafaanana okuba nga gamaze emyaka 10 nga munnange bazannya omweso nno munnange gye gwatandikira tewali amanyiddeyo ddala newankubadde nga waliwo abantu abawa ebirowoozo byabwe ku nsibuko yaagwo ebirowoozo ebyo tebifaanana ebirowoozo ebyo munnange tebinnafuna bibikakasa mu ngeri ematiza buli muntu abatambuze n'abayizi b'ebifa ku mpisa z'abantu ez'obuwangwa omweso bagusanga ne mu nsi ziri ku nkingizi za Uganda okugeza nga Kenya, Sudaani, Congo, Rwanda, Tanzania n'okweyongerayo mu Afrika eya wakati. Abantu abamu bagamba nti omweso gwava mu nsi z'ebweru ne guyingira mu Uganda. Ekyo nno munnange okukikkiriza kisaana kumala kwekenneenyezebwa mu bintu bino. Ennimi ez'enjawulo ezoogerwa mu Uganda, ebintu ebyedda ebisangibwa mu bitundu bya Uganda ebitali bimu, ensibuko z'abantu b'omu Uganda abali mu bitundu ebitali bimu, ate n'abantu abalala bwe bagamba nti omuzannyo ogwo gwava mu Uganda ne gugenda ebweru, n'abo tebasaana kumala gabawakanya nti olimba. Kye tulaba amangu kye kino nti abantu abamu aboogera ennimi ez'enjawulo balina amannya agatava ku kikolo kimu ge gayita ekintu kye geesezaamu. Ekyo kiyinza okutugambisa nti buli ggwanga omuzannyo ogwo lyaguvumbula lyokka, naye ate tuyinza okugamba nti oba oli awo ng'amawanga agamu gaagukoppa ku malala ne gaguyiyiza amannya mu nnimi ze googera, so nno ate waliwo agamu agayita ekintu kye geesezaamu amannya agalabika nga gaava ku kikolo kimu eky'ennimi ze googera. Ekyo kiragira ddala ng'amawanga ago omuzannyo gaagujja ku mawanga agagaliraanye bwe gali mu kika ekimu oba ku mawanga agaagawangula oba ge gaawangula mu biro biri ebyedda ng'abantu bakyatabaalagana. Kayiga bigambo erinnya nno munnange omweso mu bungi giyitibwa emyeso, litegeeza ekibajje mwe beeseza, ate era n'omuzannyo gwennyini ne guyitibwa omweso. Omweso gutera kubajjibwa mu muti, ekinnya ky'omweso ekimu kiyitibwa essa, ebingi biyitibwa amasa. Ensigo enzirugaalirivu eziyitibwa empiki ziva ku muti oguyitibwa omuyiki. Nze nno jjajjange yaŋŋamba nti ogwo omuti baguyita alyetta kuba twagulina ewaka ng'atugamba nti singa essanda lyagwo likugwa mu maaso eriiso tosigaza. Era nga munnange empiki ezo ze zikozesebwa mu mweso. Okuzannya kwennyini kuyitibwa kwesa, ekigambo ekyo kiringa ekyava mu linnya mweso. Omuzannyo guyitibwa kyeso, ebingi ne biyitibwa ebyeso. Mu lulimi Oluganda mulimu ebifaanana okulaga nga omweso gwadda nnyo mu Buganda. Ebiraga ebyo bisangibwa mu njogera ze tuyita ebisoko era ne mu ngero. Enjogera ezimanyiddwa ennyo ze zino nno munnange. Mu Luganda omuntu omumpi ennyo bayinza okumugeza ku mpiki, bagamba nti mumpi ng'empiki. Omuntu bw'amanya ennyo okukola ekintu bamwogerako nti akimanyi bweso oba akimanyi nga mweso. Omuntu bw'asanga ng'ebintu bye we yabadde abisuubira okubisanga tebiriiwo, bamugeza oba yeegeza ku muntu ayesa n'atasanga mpiki mussa mwabadde asuubira okuzisanga, bamwogerako nti akutte mu lya mpiki. Ate luno olugero lwo luluubirira abantu buteekuza, lugererwa ku muntu ayiga ekintu n'akikugukamu okusinga
nga eyakimuyigiriza. Lugamba nti gw'oyigiriza ekyeso oba gw'oyigiriza okwesa akugobya nkaaga. Ebirala ku nsibuko y'Omweso biraga nti ebyafaayo by'Obwakabaka nabyo birinayo ekiraga ng'Omweso gwadda nnyo mu Buganda wano. Buli kabaka omujja olwamalanga okusika n'agenda e Buddo ku lusozi olutikkirirwako bakabaka engule n'akolayo n'omukolo ogw'okwesa. Omukulu w'emikolo gy'oku Buddo yabanga Ssemanobe, era ye Ssemanobe ow'Emmamba, omukuumi w'olusozi lw'Obwakabaka. Akakasa omukolo gw'okwesa ku Buddo era ye omuwandiisi omwatiikirivu Sir Apollo Kaggwa Kalibbala mu kitabo kye kye yayita Empisa z'Abaganda yawandiika bw'ati ku mukolo gw'okwesa: bwe yamujjangawo oba Ssemanobe bwe yamujjangawo n'amutwala mu luyiki lwabeeranga kumpi n'awaabeeranga embuga ya Makamba omwami w'oku Buddo. Omwo mwe yanoganga empiki Buteba eyabeeranga mu Mweso ogwabeeranga mu kigango Gombolola oba Masengere ga Nsaze. Katikkiro gwe yayesanga ng'asalira abantu emisango, naye empiki eyo Buteba amakulu gaayo gali nti kabaka taasingibwenga magezi mu bwakabaka bwe eri abantu be. Abantu be bwe banaamusaliranga amagezi ag'okumusinga, era ye y'anaasinganga okubasalira amagezi amalungi ag'okubafuganga ng'Omweso ow'amagezi bw'agugobya munne empiki entono eza Buteba. Tewali amanyidde ddala kabaka eyatandika okwesa ng'omukolo ku kusika kw'Obwakabaka, kyokka omukolo ogwo gulinga ogwedde nnyo newankubadde nga guyinza obutaba gwadda nnyo ng'Obwakabaka obulowoozebwa okuweza emyaka ng'ebitaano okuva ku Ssekabaka Kintu oba n'okusingawo. Omukolo gw'okweseza e Buddo mu kusika ng'ogutadde ebbali, Omweso gwayagalibwanga nnyo mu lubiri lwa kabaka. Kabaka yayesanga ne bakyala be abakulu era ne bannyina Bambejja. Oluusi yayitanga Katikkiro n'abaami abakulu n'ayesanga nabo. Abaami n'abataka abakulu buli gye baabeeranga yonna baabanga n'emyeso mu bisaakaate byabwe. Abaami abakulu nabo n'abasajja be baafuganga baayesanga kumpi buli lunaku enkya n'eggulo. Akatuuso ke kaabasalangako nga bonna basembezebwa ku mmere y'embuga. Mu Mweso abaami mwe baafuniranga omukisa okulaba abantu baabwe n'okubamanya mu ngeri y'omukwano. Bwe baabanga beesa nga banyumya ku bintu bingi ebya buli ngeri. Mu kwesa abaami ne basajja baabwe mwe baamanyiranga ebifa mu nsi. Bwe waabangawo abajja okubasalira ebibakaayanya ng'abaami ne basajja baabwe abali mu Mweso bawuliriza ensonga zonna. Abaami bwe basalanga ensonga nga basajja baabwe nabo bawulira ensala y'abaami n'amagezi ge baawanga abantu abaabanga babatwalidde ebigambo ebyetaaga okutaawulula. Mu nkiiko ez'engeri eyo eza bonna ezitaabanga ntongole mwe mwava engero nga zino: akiika embuga amanya ensonga, ate n'antakiika nti eby'embuga biriibwa baganzi. Mu basajja baabwe abaabanga bakuŋŋaanye okwesa, abaami mwe baalondanga abasajja be beesiga ne babatuma eza buli ngeri. Kabaka bwe yatumanga amangu ababaka mu baami okumusolooleza omusolo, gamba ng'ogw'enswa oba ogw'embugo oba ogw'enkumbi oba ogw'engeri endala yonna, oba okutwala abatabaazi. Abasajja abaasangibwanga ku mbuga nga beesa be baasookanga okuwera n'okuweebwa okukulembera abalala. Mu ngeri eyo Omweso gwabanga ng'ekkuŋŋaaniro. Abaami mwe bajjanga abantu ab'okubaweerezanga n'okuweereza kabaka. Omweso gwayambanga abantu abasobola emirimu okumanyika amangu mu baami n'okuweebwa ebifo ebikulu. Abange, ebyo nno bye bibadde eby'olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda akooma Namulondo.